Owooluganda omwagalwa, weebale kwekuumira ku Luganda Radio Podcast. Olwaleero nkomyewo buto ate nga bulijjo omwanjuzi era omutontomi wo Martin Muganzi nga ku luno nkuletedde akatabo Bazibumbira akawandiikibwa omwami Crannmer Kalinda. Akatabo kano kasooka okufuluma mu mwaka gwa 1974 ne kaddibwamu mu 1977 ne kaddibwamu ate mu 1995 ate era mpozi n'ejjo ly'abalamu mu 2019. Kaakati ebitonotono ku mwami Kalinda ye omu ku bawandiisi abasinga okwatiikirira mu Buganda oba ne mu Uganda, nga yazaalibwa mu Lule Ssemuto Bulemeezi, yasomera Ssemuto Primary School, Bishop Secondary School Mukono ne Nyakasura Senior School yafunira Cambridge School Certificate. Mu 1956 yagenda mu Kyambogo National Teachers College gye yasomera ebyobusomesa. Yafuna diguli ye esooka mu Lungereza oba gye twandiise Literature in English e Makerere. Yeeyongera nno okukuguka mu by'okusomesa e Bungereza mu Calham College, Oxford University. Yafuna diguli ye ey'okubiri mu byenjigiriza oba giyite Masters of Education mu Ibadan University. Oluvannyuma yeeyongera okusomerera ebbaluwa eya waggulu ddala aya diploma mu kuteekateeka ebyenjigiriza mu London University Institute of Education e Bungereza. Kalinda yasomerako e King's College Buddo, Ndejje Boys School, yaliko headmaster e Mengo Primary School ne mu Bishop's School Mukono. Eyo gye yava n'afuuka omukulu w'ebibuuzo bya Primary Leaving Examinations. Kalinda yakolako mu National Curriculum Development Center, Ministry y'ebyenjigiriza ng'omukulu oba specialist mu kutegeka ebisomesebwa mu Lungereza mu masomero gonna. Bazibumbira lugero oluzimbirwa ku muvubuka Bazibumbira, mutabani wa Kaawonawo ewa Binoga. Olugero okuzimbirwa ekinyumyi ekya Kalinda lugamba nti Bazibumbira kwatika ne ziramira mu kyogero. Tulaba omwana Bazibumbira azaalibwa kitaawe Kaawonawo ne nnyina Suzaana. Omwana aba tannaba kwesusunkula, nnyina amufaako n'asigala mu mikono gya kitaawe ne muka kitaawe Dina. Dina abonyaabonya omwana ono, ensi yennyini nayo emukaluubirira. Kitaawe wa Bazibumbira amuzaalukuka. Oluvannyuma lwa Bazibumbira okwekyawa n'akuba Dina, naye nga ogwo omusango tugusalira Dina. Bazibumbira oluvannyuma lw'okubonaabonera ebbanga eddene awangula akalulu n'afuna siringi 24,000. Wano kitaawe waakubira endekamwoyo ayagale okumutikka obuvunaanyizibwa obw'okulabirira bato be, ye ng'omwana omukulu awaka. Amakulu g'omutwe gw'olugero Bazibumbira wano we gasinga okuviirayo, kubanga ddala Bazibumbira kwatika ne ziramira mu kyokero. Ebimu ku bitabo ebirala Muwandiisi Crannmer bye yatuwandiikira mulimu Kiyita Waggulu, Pawulo Kirimuttu, era ye yakyusa n'amaka g'abawansolo, kayite Animal Farm. Yeegatta ne mukulu munne J.A. Bright ne bawandiika akatabo Junior English Composition and Grammar. Byebyo nno ebitonotono ebifa ku omwami Crannmer Kalinda eyatuwandiikira akatabo Bazibumbira ke tugenda okunyumirwa. Kati nno weeteeketeeke tuyingire ate ekitundu ekisooka eky'akatabo kano.